بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قيم السماوات والأرضين مدبر الخلائق الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام لا تأخذه سنة ولا نوم كل يوم هو في شأن أشهد أن لا إله إلا الله شهادة من اتقاه وقاه ومن توكل عليه كفاه وكفى بالله وكيلا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل كما يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد mikwano gyaffe emirungi abatulaba munzikirize balamuseeko n'ekiramuso kitubategeeza bulijjo nti kyava eri Allah subhanahu wa ta'ala fa amma naye ebiramuso byetuyina ebisigadde ebyo byaffe bantu bwe batuula ne babiyiya good morning, good evening, good afternoon mujebaleke ebyo byaffe fa amma salam naye ekiramuso kya salam tahiyatan min indillah kiramuso kyava eri Allah tayyibatan kirungi ate mubarak kijjudde omukisa munzikirize nkibawe era Allah ayongere emikisa mu bulamu bwammwe mu mirimu gyammwe mu maka gammwe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'obuwangazi bwatuwadde wakati mu bingi ebiri mu nsi. Abalwadde balwala, abafudde bafudde, abaavu bwavu baluma, n'abayina bayina. Oyinza okuba ng'oyina emu ku group gy'ogwamu mu ebyo byenjogedde ng'oli mulwadde. Tugamba gwe omulwadde ali eyo togwamu ssuubi. Beera nga okakasa nti okugera kwa Allah kwe kusinga obulungi gy'oli. Kubanga Allah subhanahu wa ta'ala biseera ebisinga aleeta obulwadde bino tubitegeeza abo Allah baligezeseza n'obulwadde. Biseera ebisinga olumu atugezesa n'obulwadde ng'ayagala tusangulako mazambi. Kivula ezimu ku dduwa ze tusabira omulwadde mulimu edduwega nti la ba'asa tahurun insha Allah. Obulwadde buno si kukosa abula tahur, mulimu okubeera nti Allah akutukuza akuggyeko amazambi mu bulwadde buno bwakuleetedde. Kyova olaba Allah subhanahu wa ta'ala ng'ayisiza ku lulimi lwa Nabbi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti abantu ba umma ye ebiseera ebisinga wekibwa Allah olumu ayinza obutayagala kubabonereza ku lunaku luli kubanga ebibonerezo by'olunaku olwo tebimanyikiddwa binene, olumbi bwabwo teryabumanyi ebibonerezo by'olunaku lw'enkomerero. So nawe kityo Allah subhanahu wa ta'ala n'ayagala okutaasa ku buzibu bw'olunaku olwo olumu n'akuteerawo kembeera gwe gy'oyinza okugaa nti ekkaluubiriza lumu bulwadde naye nga Allah ayagala kuggyirawo kiri ekya qiyama ekinene obukalubu kubanga si bwangu. So teweevuma bulwadde olumu nga buzze, mumiikiriza mu kyo Allah ayinza okuba ayagala kusitula madaala, kusangula ku byonoono oba okukendeerezaako ku bibonerezo byeri ku lunaku lw'enkomerero mu mbeera efaanako wetyo. Nabwe ekyo tugumiikiriza wakati mu kusaba Allah atuwe ekisinga obulungi. Ziyinza okuba nsimbi ze ezibuzeemu, nakyo gumiikiriza obulamu bwe butyo si bujjuvu. Ku akhira ye wali ebintu ebijjuvu. Wano ku nsi bwe gwolaba ng'ayina ate omusanga nga naye ate ayina obuzibu ogumukutte ng'ate gwe toguyina. Nga Allah amuwadde ssente naye ng'amaka gazunga.
Allah amuwadde sente, omutima mulwadde. Allah amuwadde sente, ekibumba kirwadde. Kakati ensi fenna teryayina byonna nga mujjuvu. Waliwo fenna tulina obukendeevu mu nsi muno, naye wonna Allah wakutadde mwebaze era oyongere okubeera nti omusaba ebirungi mu mbeera efaananako bwetyo. Tuzaako okubeera nga tusaalira omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam olw'ekyengera ky'obusiraamu kye yatujjira nakyo. Mikwano gyaffe emirungi abazze batugoberera ku mulundi gwe twasembayo okubeera wano, twakoona ku musomo gwa istighfar, obukulu bw'okubeera nti twenenye tudde eri Allah okuyitiriza istighfar ku nnimi zaffe. Omuntu yandibadde olulimi lwe terukala okujjako nga luyitako ebigambo ebijjudde okwenenya. Ekigambo astaghfirullah okiraba ng'ekintu ekitono, ne ku binene bye twalabako ekisookera ddala ekigambo ekyo Sheikh Abdurrahman bin Nasir al-Mubarak yagamba kiraga omuntu buli wayitiriza nnyo ekigambo ekyo ku lulimi lwe okulaga nti kinene, kiraga nti omuntu oyo mutawadhi, mwetoowaze eri Allah. Yagamba nti al-insan mahma balaga min manzila fala budda lahu min al-istighfar. Omuntu levo yonna gy'aba atuuseeko, imma mu ibada, imma mu kusaala, mu mbeera efaananako bwetyo mu bulongoofu, teyeeyibaale nnyo n'aga nti nze ndi mulongoofu. La. Ayina okugattako istighfar okulaga nti fe abantu wallahi tetuli bajjuvu. Ani mujjuvu? Ye Allah. Al-kamaalu lillah. Obujjuvu bwa Allah, fa amma fe abantu tulimu naqs, tulimu obukendeevu. Mukubiraga nti omuntu alage wa Allah nti wa wansi al-iktharu min al-istighfar, kubeera nti oyitiriza nnyo ekigambo astaghfirullah ku llimi lwo. Tera nnyo baga nti ekigambo ekyo kirowoozeeko mu mutima gwo, gwe towulira buzito bwe kiina, ng'ogamba nti astaghfirullah, Allah nsonyiwa. Ani gw'ogamba akusonyiwe? Nannyini kusonyiwa, nannyini kuyita abantu bamwenenyeze, oyo gw'ogamba nti nziriraamu, Allah nsonyiwa. Kigambo ekyo mpulira kirina engeri gye kimenyaamu omutima, gye kigukubamu nga okiyitiriza ku llimi lwo nti astaghfirullah. Kyova olaba Sheikh agambye kiraga obwetoowaze omuddu bw'ayina n'okwekkakkanya eri oyo Allah eyamutonda, ng'ate mu bimu ku Allah by'asinga okwagala kwe kubeera nti omuddu yekkakkanya, taagala nnyo kwesitulasitula, kwefuula nti gw'oli wa kitalo mu mbeera efaananako bweti. Ensonga endala eraga nti istighfar kigambo kwenenya, kya bbeeyi era kikulu nnyo. Al istighfar mani' min al adhab. Istighfar mwana wattu eteekawo ejjiji okugamba nti astaghfirullah, kigambo ekyo nga tekiva ku llimi lwo, mwana wattu Allah akiyisizaako okubeera nti takubonereza. Abaffe n'abamu ku kitundu nga bakikolesa ekigambo ekyo bakireeta, kisobola okuviirako abalala okuwona, Allah n'atababonereza lwaggwa aleeta istighfar. Kyova olaba Sheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah bwe yayogera ku istighfar yagamba al-istighfar yamuhu adh-dhunub fayazilu al-adhab. Yagamba nti istighfar ekigambo ekyo ky'ogamba nti astaghfirullah wa anwa'ihi, n'emiteeko gyakyo emirala, edduwa, adiya, adhkari ezitegeeza okusaba Allah abeere nga akusonyiwa, buli we tuzikozesa mwana wattu yamuhu adh-dhunub, zitusangulisaako ebyonoono. Allah akusangulako ekyonoono. Ani ayagala okujja nga fayiro ye yawma al-qiyama eddugala, ejjudde amazambi, olubikula bwoti ng'ogwa ku bwenzi, olubikula bwoti ogwa geya? Ani anyumirwa fayiro y'okubeerako bweti? Teri akinyumirwa. Kiki ekigenda okuviirako okubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala yamuhu, asangula mu fayiro yo ezambi, oba gwe kennyini okubeera nga akusangulako ebyonoono,
kubeera nti oyitiriza istighfar. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah bwatugambye rahimahullah, agambye al istighfar yamuhu adh-dhunub, okuyitiriza istighfar ku nnimi zaffe kitusangulisaako ebyonoono. Ensonga ey'okubiri, fayaziru al-adhab, buli we tuyitiriza istighfar kijjawo ebibonerezo Allah byabadde agenda tubonereza nabyo, Allah abijjawo mu mbeera efaananako bwetyo. Era Sheikh yasoma aya n'agamba wama kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun. Allah ategeeza mu suratu Anfal aya 3:3, Allah ategeeza wama kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun. Allah tasobola kutubonereza nga muffe mulimu abaleeta istighfar. Osanga istighfar zo zoleeta mwana wattu ze zimu kuziremesa. Allah tuleetera bala, otuleetera ebigezo ebyenjawulo ebitukosa mu mbeera efaananako bwetyo. Weemanyi neemanyi ne wakati mu bunafu bwaffe, wakati mu bisobyo bye tuyitamu, bannange tetusuula istighfar. Tetulekera okubeera nti Allah tumwenenyeza entakera, kubanga ye musonyiyi. Eryo linnya lye musonyiyi, yetenda nalyo nti ghafurun, musonyiyi nnyo ate rahim, musaasizi nnyo mu mbeera efaananako bwetyo. We tunaaba twekutte ku istighfar, mwana tu istighfar ezo Allah subhanahu wa ta'ala agenda ziyisizaako okubeera nti tatubonereza. Ekyokubiri, agenda tusangulako ebyonoono mu mbeera efaananako bwetyo. Nga situnaba kwongerayo, songa ndala etulaga obukulu bw'okuyitiriza ekigambo astaghfirullah ku nnimi zaffe, kanyongere okubeera nti mbakowoola wadde obubaka buyitawo wansi awo ku screen, ne kambakowoole omulimu gwe tukola ne Salam Charity entakera gwe tutakoowa, we twebaliza abo bonna abeenyigira mu mulimu guno ag'okuyamba ku bantu mu mbeera ez'enjawulo, nga tuyita mu kitongole ekya Salam Charity. N'okiraba kizimba ssomero, n'okiraba kizimba mizikiti, n'okiraba bagulira abalema obugaali, bayamba mu mbeera efaananako bweti. N'otakoowa buli kanaku obeera mu bantu abeerekereza 5,000, abeerekereza 2,000, abeerekereza emitwalo 2. Omulimu nonno gw'okola munene, okumanya munene. Omulimu ogwo guliko n'edduwa y'abamalayika. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yatuuka okubeera nga atutegeeza nanga nti teriyo lunaku okujjako nga olunaku olwo lukeesa nga Allah subhanahu wa ta'ala asindise bamalayika 2. Bamalayika abo 2 ekibatumizza, omu asoma edduwa ennungi, omulala asoma edduwa embi. Naye asoma ennungi agamba Allahumma, njagala kulaga bukulu bw'omulimu gw'okukwata n'owaayo ne weerekereza. Gwe ayeetaba mu mirimu gya Salam Charity buli lunaku n'osindika, kubanga eno program ya Charity ebeerawo bbanga lyonna. Ku Mande ne weetabamu, ku Lwokubiri ne weetabamu. Wulira ekinene Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama kyeyayogera ku mbeera ey'okuwaayo, okwenyigira mu mirimu egy'okuyambako abalala. Yagamba Allah atuma bamalayika 2 buli lunaku, omu ku bo n'asaba edduwa ennungi, omulala n'asaba edduwa embi. Naye ow'ennungi malayika agamba Allahumma a'ti munfiqa, Allah wa omuntu oyo awaayo atakoowa mirimu gya Salam Charity, muwe, musikizeemu mu maali ye, ogikuume, ogitaasa ab'ebiiso, ogiyingiwaze. Allahu akbar. Wega nti Allah akuume maali yo, kitegeeza ki? Ani ayinza ogyeetantala nga nannyini nsi agitaddeko olukomere maali yo? Naye nga kivudde ku kigwa tulaba omulungi kubeera nti okutteko omutwalo, okutteko 5 eziri ku akawunti, ojje mu maali yo mu dduuka eriryo, noga nti zino kanziwe Allah subhanahu wa ta'ala. Ani ayinza okwetantala emaali yo bw'abanga Allah subhanahu wa ta'ala agitaddeko obukuumi?
oyo malayika buli kanaku edduwa yagisaba nti Allah akwata mu nsawo akwata essimu ye n'anyigamu n'abaako kyasindika kikole emirimu gya Allah n'abaako kyasindika kiyambe ku bantu abalala mu mbeera efaananako bwetyo weewangulira edduwa y'abamalayika ega nti Allah akutte n'awaayo musikizeemu mukuumire emmaali ye teremu baraka ogiyingiwaze ogitaasa ab'amaaso amabi ogitaasa ab'ensaalwa mu mbeera efaananako bwetyo fa amma malayika owokubiri kubanga Allah asindika babiri malayika owokubiri aga nti Allahumma a'ti mumsika talafan ay Allah ono omukodo ono ng'atulaba wano ku Salaamu TV ayina essimu yagikutta akakasa kuliko akakadde nga tasobola kujjako kaguba omutwalo oyo Allah emmaali gimaleewo bw'aba ayina trailer gisaanyeewo bw'aba ayina kaduuka kajjeewo Allah lwaki lwa bukodo omuntu omukodo taliraanika kubanga naye yeekolako obukodo kibula abamalayika baga nti Allah emmaali ye gisaanyeewo nsaba mu ddakiika zino 2 nga situnaba kwongerayo bukulu bwa kwenenya tubeere nga tuyingira mu bantu Allah subhanahu wa ta'ala bagenda okukuumira emmaali yaabwe nga bayise mu kubeera nti bawaayo nyiga ennamba ezo eziyita ku screen gwe wa MTN merchant code weeri beera ng'oginyigamu nawe wa Airtel ku screen kubanga bulijjo mubiraba beera ng'onyigamu wewangulira edduwa y'abamalayika beera ng'onyigamu otaasibwe edduwa y'amalayika gyega nti Allahumma a'ti mumsika talafan ay Allah malawo emmaali yoyo omukodo atayagala kuyamba balala atayagala kubeera nti ateekamu mu ddaawa etambule oyo emmaali ye gimaleewo mu mbeera efaananako bwetyo obaka njagala mbulabe wano ku ssimu sabe Allah abayinjiwalize emmaali yammwe abeere ng'agiteekako obukuumi Allah subhanahu wa ta'ala abateremu omukisa mu mmaali yammwe tugambye ennamba ziyitawo ku screen beera ng'onyigamu owa MTN owa Airtel merchant code yiyo bagitaddeko mu mbeera efaananako bwetyo bwe tuddayo ku mulamwa gwaffe ogwa istighfar obukulu bw'okubeera nti tuyitiriza nnyo ekigambo I'm sorry Allah ekyo kigambo Rabbul Alamin atagenda kulaalaasa ayagala nnyo okubeera nti asonyiwa omuddu we hadithi eno enkuba nnyo eriffe abasobya Allah enkya n'eggulo hadithi eno mbaka sallallahu alayhi wasallam yatuuka okubeera ng'agamba inna Allah subhanahu wa ta'ala yafrah bitawbati ahadikum wekitibwa Allah asanyukira nnyo okwenenya kw'omukuffe asanyuka nnyo nga ozze gyali nga nti Allah I'm sorry astaghfirullah Allah nziriraamu okusinga omukuffe wasanyuka nga badde mu ddungu ayina ensolo ye ddungu tulitegeera bulungi nnyo tojjaga nti oli wano oyina gw'olengera eri kibeera kyererezi lumu oliyo wekka oyina ensolo yo kwe kuli ebyokulya byo kwe kuli ebyokunywa byo oba owumuddemu awo ensolo n'edduka n'ebula ogenda okudda engulu ng'ensolo togirabako toyina gw'oyinza kuwogganira toyina w'otandikira w'otunula eri wakuma otunula eno toyina ky'olaba naye oba oli awo nga n'amagezi gakuwedde ensolo eyo n'ekomawo kubanga yeriko ebyokulya essanyu ly'owulira ennyo eryo mwanatu terisinga lya Allah lyawulira ng'omuddu wa mugambe I'm sorry Allah nsonyiwa Allah nziriraamu astaghfirullah abange fe abakola amazambi ke kaseera tubeerenga ennimi zaffe tezibeeraawo nga nkaluwa illa nga ziyitako istighfaru mukulaga nti istighfaru ekigambo kubeera nti ogamba nti astaghfirullah I'm sorry kyagenda wala Sheikh ategeeza al istighfar min asbabi isabati al haqq awi sawab mwanatu okuyitiriza nnyo istighfaru yemu ku nsonga etutuusa ku kituufu tuyinza okuba tulina amasala tulina ebintu bye tufunyeemu buli omu ayina entegeera wabitegedde amasairi ensomesa ez'enjawulo nga bitusumbwamu olina kyoleese n'oli aleese kyekiyinza otuyambako okutuuka ku ansa entuufu
oyinza okuba sheikh, kano kayinza okuba kabamanyi abawalimu abo abatta ebibuuzo, olumu bayinza okubuuza ekibuuzo kituufu ekisooka kikutabulamu, ne bifo nga tonnaba kukyansalinga yitiriza istighfar. Allah subhanahu wa ta'ala ajja kuwa ansa entuufu nga bwe tugenda okulaba wano mu mbeera efaananako bwetyo. Sheikh Uthaymin rahimahullah bwe yayogera ku nsonga eyo atugamba nti al istighfar, okuyitiriza istighfar, min asbabi isabati as-sawab, yemu ku nsonga etuviirako omuntu okufuna ansa entuufu ku kibuuzo. Era yaleeta aya eno esanwa mu suratu Nisa nga Allah ategeeza inna anzalna ilayka alkitaba, mazima gwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam twakussaako ekitabo Qur'an bilhaqqu n'amazima, litahkuma baina an-nas bima araka Allah, obeere ng'okiramusa abantu ku ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byayagala byaba abategeezezza, era mu mbeera efaananako bweti. Naye ku nkomo ya aya eyo naga nti wastaghfirillah, beera mu bantu abayitiriza ennyo istighfar. Lwaki? inna Allaha kana ghafulan rahima, okuva edda nedda ye Allah subhanahu wa ta'ala musonyi nnyo. Olaba fil hukum, Allah alagira nabbi sallallahu alaihi wasallam alamula abantu n'amazima, ne ku nkomerera amugambye neyitiriza nnyo istighfaru, yitiriza nnyo okwenenya Allah, muyitirivu w'okusonyiwa ate muyitirivu w'okubeera nti asaasira. Abamanyi bannyonnyola batya ku aya eyo oba ku nsonga eyo? Abamanyi bagamba walihadha fa inna ba'da ahlul ilm, abamanyi abamu idha uridta alayhi mas'ala min masail, buli we bamubuuzanga mas'ala mu mas'ala agamu balina ensonga gye bamubuuzizza mu mbeera efaananako bwetyo naye ng'erimu ebigambo eby'enjawulo, yakolanga atya? Basheekhe abali eyo kano kakulu nnyo, abamanyi abaatukulembera mu ddiini eno abaatusinga okugitegeera, bwe bamubuuzanga ekibuuzo naye nga kirimu ebigambo bingi endaba ez'enjawulo, yakolanga atya? Naawe obeere ng'okikoppa, obeere ng'okikola. Istaghfarallah, yasookanga kuleeta istighfar. Astaghfirullah, 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 istaghfarallah, yasookanga kusaba Allah, Allah nsonyiwanga waddiŋŋana istighfaru ku llimi lwe kabla ayafti, nga tannaba kuddamu kibuuzo ekyo, nga tannaba kuyisa fatwa. Olwaleero oyinza okwesanga ng'olumu ekituleetedde obuzibu mu mbeera ezimu, nojja oli naayogera kyayogedde ne kitabula ne kikola ki, olumu tuyinza okuba nga tetusooka kubeera nti tukyekenneenyeza. Tugatteko kano mu mbeera efaananako bwetyo mu kuddamu ekibuuzo. Sigambye nti buli addamu ekibuuzo ayinza okuba takikoze, ne tukagatteko abadde takakola. Olumu babaleesa amasail galimu endaba ez'enjawulo, osookanga n'oleeta ku istighfar. Ba yali nkola y'abamanyi abaatukulembera mu mbeera efaananako bwetyo, okubeera nti istaghfarallah nga baba mubuuzizza amasairi mu masairi agamu mu mbeera efaananako bwetyo, nga tannaba kuyisa fatwa, tannaba kuddamu kibuuzo ekyo, yasookanga kwenenyeza eri Allah subhanahu wa ta'ala mu mbeera efaananako bwetyo. Li anna al-ma'asi, olw'okubanga amazambi tahawul bayina al-abdi wa tawfiq. Ulira akagambo akanene, ulira ekigambo ekinene. Bawe ensonga nti buli wobeera n'amazambi, amazambi ago tegakusobozesa, gakwawula ku kituufu, gakulemesa okutuuka ku correct answer. Tosobola funa answer ntuufu ng'olina amazambi. Allah tasobola kuteebesa kituufu ng'olimu amazambi. Kyovula abamanyi abo basookanga kuleeta istighfar. Tomanya wayinza okubaawo ezzambi gundi nga lyeri kulemesezza okutegeera ensonga eyo. Ekyo nno tuyinza okkizaako n'eri abasomi. Abasomi tuyitirize nnyo istighfar kubanga irimu teyeetaaga mazambi. Mujjukire ekyafo kya Imaamu Shafii rahimahullah, okwata kwe kwakendeera. Insha Allah tugenda kireeta nga tuva mu kuwummulamu, kadde katutwalaganya tugenda mu kuwummulamuko, naye munzikirize mbajjukize omulimu omunene gwe tukola
ogw'okuyambako ku balala nga tuyita ku ssimu ezo. Sindika ow'N2,000 tonyooma ky'oyina, oyinza okwewangula edduwa y'abamalayika gye twagambye nti Allah sindika abamalayika 2 omu n'asaba naga nti Allah akutte n'awaayo emaali ye gimukuumire muteeremu baraka. Ate nga tukakasa ffenna edduwa y'abamalayika teddizibwayo, teyina jjiji kubanga bo la yaasuuna allaha ma amarahum, tebajeemera Allah mu ekyo kyaba abalagidde, tebalina mazambi nga ffe bwe tugayina mu mbeera efaananako bwetyo. So na bwe kityo tonyooma ky'oyina. Bw'oba oyina 2 zisindike, z'oyina oyina 5, oyina 1,000, oba ozitowa 5 z'oba osindika naawe edduwa ejja kujja nga nsava mu mbeera efaananako bwetyo. So nga tugenda mu kummulamu kozesa akadde ako obeere ng'onyigamu mu mbeera efaananako bwetyo, obubaka bugenda kuba nga butuuka era tujja kubeera nti tulaba. Katuwumulemu tovaawo tukomawo n'ekyafaayo kya Imam Shafi. Osanga abasomi mukadde kana ak'ebibuuzo basinya 6 mukola bibuuzo, n'abaana bano abalala classes ezisigadde tugenda mu bibuuzo ebitwala mu kiraasi endala. Osanga kino atuyambako kubeera nti obwongo bwaffe bubeera buteefu busobola okukola ebituufu bye tunaakola mu bibuuzo. Tovaako omwana, tokyusa, sigalako sha Allah. Katumulemu tukomawo. Salaamu egabudde. Oli munna bizinesi oba olina ekitongole ekiwa obuweereza obw'enjawulo nga weetaaga kimanyike mu buli maka mu ggwanga lyonna. Salaamu TV ekuleetedde enteekateeka ya Salaamu egabudde. Guno gwe mukisa gw'ofunye by'otunda ne by'okola birangibwe ku TV yaffe Nganzi wamu n'emikutu gyaffe emigatta abantu gyonna. Weegatte ku bukadde n'obukadde bw'abalabi baffe okwetooloola Uganda yonna, era bizinesi yo yeeyongera okumanyika nga bw'onyumirwa emiwendo egisaliddwako osobola okuganyulwa okwannamaddala mu kulanga kwo. Tosobwa omukisa Ssemakisa guno ogukuweereddwa. Okumanya ebisingawo tukubireko leero ku 070 54 76 09 oba 0783 27 21 34. Salaamu egabudde ku Salaamu TV, olutimbero olw'emirembe. Experience the ultimate in bathing luxury with Lanzo Luxury Bathing Soap. Choose from a variety of refreshing types, including menthol, antibacterial, ice cool, blueberry, coconut, and raspberry. Each one promises an upper-world, refreshing feel that redefines your experience with bathing. Lanzo Luxury Bathing Soap, the ultimate refreshing feel. Distributed by Chapa General Enterprises, located at shop number 3, Rafik Building, Chikoba, Kampala. You can find Lanzo Luxury Bathing Soap in shops and supermarkets nearby. I'm one of the scientists now doing research on plastic technology recycling, where we can be able to produce other products from plastic waste. For example, we are trying to develop a plastic tile with sand plastic tile, that it is unbreakable, it can be shifted from one roof to another. So this is a project we are working on. It's our initiative as Kazire Group of trying to reduce waste from the environment. Brothers and sisters, Tasso Butonde for a better Uganda. This message is brought to you by National Environment Management Authority, Kampala Capital City Authority, Vivo Energy, Airco, Pepsi, Stanbic Bank, and NBS TV. Tom Caring Kasalazi Uganda bakutusako ekunjuliro 2024 okubanga 10 paka 15 Desemba tugenda kubeera mu gunjuliro mu Busika Muzimu Secondary School. Kale bayisa abaana mwenna okuva ku myaka 7 paka 19 abawala n'abalenzi okujja mu gunjulwe era ng'emiramwa mwe muli okwetegeera obulamu bw'obwongo, okwezuula, okwefaako n'okwekuuma, okusukuluma mu byenjigiriza n'enkolagana n'abantu. Jangu oyige ensinza, okola obumpwankimpwanki, okukola ebyemikono, ennima y'omu bibuga ey'omulembe, okufumba n'okusoma Kurani.
Qur'ani. Buli muyizi asasula emitwalo 2 nga bagenya abakulu mwe muli Hajati Zaituni Kakyama, Sheikh Balaf Ali Hussein ne Sheikh Katiradi ya Namakula. Kugambye toleka mwana kutaayaya, leeta omwana wo mu ggunjuliro 224 ng'okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 noti 5 7 3 2 oba noti 7 noti 6 3 4 oba noti 7 2 8 2 3 gakiwagiddwa Haira Sweet Cakes Binata Hijab Point Busika Muslimu SS ne Isra Junior School. بسم الله وفي الله وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Amatenda amajjuvu ga Allah tumwebaza olw'ekyengera ky'obulamu Allah kyatwaziseeko. Bana akagamba ku nkoogera nabagamba nti gwe olussa olukuba lw'omutima lwo lumu lukumala okugenda. Gwe omutima gwe gukubira bwe bati waliwo abagenzi. Badde ndi wano omuganda waffe omukube tukola nabo Sheikh Mustafa Muyingo nampeereza amawulire gananga batuuseeko. Sanga tuyinza okujjamu ekyokwebuulirira. Bamuyita Hajat Madina Mayanja afiiriddwa sister we lwakuba mayit ekyali London, naye okuziika kuyinza okuba kwa Thursday oba Friday insha Allah. Kibeere kyakuyiga wabanga afiiriddwa sister we naawe nkya ogenda. So tukozesa akadde kano ng'okyayina chance wetubagamba okuwaayo kakati sister wa Hajati, kuba Hajati omu ku bakola emirimu gya Salam Charity mu mbeera efaanako ekyo. Hajati Madina Mayanja y'omu ku bantu abenyigira mu mirimu gino mu mbeera efaanako bwekyo. Sister wa agenze ne kati takyasobola kukwata ssimu anyigemu nti Salam Charity kanteekeyo 1000 kanteekeyo 5 naye gwe omulamu okyayina chance mwana wattu kyasobola okukwata essimu yo n'onyigamu mu mbeera efaananako bwetyo no beera nti obubaka butuuka era n'ogasibwa n'oyongera ekirungi ku minzaani yo. Naye ye sister waffe oyo muganda waffe oyo Allah amusaasire, safari gyakutte bambi takyasobola kwongera kirungi ku birungi bye, naye tusaba Allah amusaasire mu mbeera efaananako bwetyo. Wabanga alina abasobola omuweerayo basobola omuweerayo, ekyo kikkirizibwa mu mbeera efaananako bwetyo. Nga tweyongerayo tubasuubiza kubeera nti tubaleetera ekyafaayo kya Imam Shafi'i rahimahullah, Allah asime ku ye, nga mwana wattu abadde atulaga Imam Shafi'i rahimahullah atulaga twagala tumuyigeko tukijje ku nsonga nti abalongoofu abatukulembera bifunga tebanabagisa fatwa yonna bamuleetedde amasala yasookanga kubeera nti astaghfara, sooka kuleeta istighfar, Allah amusobozesa okubeera nga ateeba ekituufu kusinziira ebigambo nga bwe babize. Ne bawa ensonga lwaki basookanga istighfar, olw'okubanga amazambi mwana wattu gakulemesa okutuuka ku kituufu, gakulemesa okuwa ansa entuufu. Allah tasobola kuwa kyengera kyakubeera nti mu bingi ojjamu ekituufu ng'olina amazambi. Ne tukizaayo eri abasoma nti kisobola naawe mukola ebibuuzo naye kisobola okulemesa okubeera nti okola correct answer. Abasinya 6 bali mu bibuuzo batandise ku Mande jjo mwana wattu n'abaana mugenda wummula. Wetuleetedde ekyafaayo kya Imam Shafi'i rahimahullah. Imam Shafi'i yali alina strong memory, ng'akwata nnyo, memory capacity ye yali akwata nnyo. Naye olunaku lumu alina ekintu kye yeegendereza naga ng'okwata kwange kukendedde. N'addayo ew'omusomesa we ayitibwa Waki' n'acomplaininga namwa shekhe mbadde nkwata nnyo n'ennaku zino ndaba enkwata yange si nnungi. Abasomi muwulirize nnyo mu mbeera efaanako bwetyo. Imam Shafi'i rahimahullah atwala obuvunaanyizibwa agamba seeka we nga nti seeka n'enkwata yange ng'ekendedde. Bwato shekhe yamugamba ensonga, irshadahu yamugamba nti
ila talki maas, leka okujemera Allah, leka amazambi ago omuntu agayina tayinza funa kumanya. Yamugamba nti li anna ilma Allahi nur, ilimu ya Allah kitangala, knowledge is light, wa nuru Allahi la yuhda li asi, ate nga ilimu tesobola kuweebwa mujemu. Kakati tosobola yita bibuuzo ng'oyina amazambi. Bannanga abasomi, ate guno omusomo gwandi gutukolera nnyo. Tuyitirize nnyo istighfaru, tonnaba kusoma kitabo, sooka oleeteyo ku istighfaru zo z'osobodde. Allah akusobozesa okubeera nti osome ebibuuzo binaava. Banna ebitabo bingi byoba olina okusoma nga bakande senior 6, ebitabo bya senior 5 ebiryawo n'ebya chemistry nga bina mu mbeera efaananako bwetu. Naye olowooza byonna babiseetinzeemu. Yitiriza nnyo istighfar. Ali eyo atulaba wa senior 6, tiriza nnyo ekigambo astaghfirullah, tonnaba kubikula. Osanga Allah subhanahu wa ta'ala olw'obunene n'obukulu bwa istighfaru bwe tulabye, osanga Allah ayinza okuteebesa ku lunaku olw'enkya n'osobeera nti wasomye musajja we yaleese mu mbeera efaanako bwetu. N'abasigadde tukole bwetyo, kubanga tumanya oyinza okubaako ezambi lye wakola gwe wabyerabira. Ffe kuba twerabiralabira nnyo Rabbul Alamina teyeerabira, ne bikuviirako okugwa, ne bikuviirako okubeera nti wasomye n'otuuka mu pepa bye wasomye nga tebabiseetinze mu mbeera efaananako bwetyo. So al istighfar min asbabi isabati as-sawab, okuyitiriza ennyo istighfaru ku nnimi zaffe yemu ku nsonga etuviirako okubeera nti tutuuka ku kisinga obutuufu. Bw'aba musomi n'ateekawo ansa entuufu, oba n'asoma ekyo ekinajja mu bibuuzo, bw'abanga sheikh agenda kuwa fatwa kimuyambako okulamula ennamula entuufu. Bannange istighfaru ya bbeeyi, naye istighfaru ya bbeeyi nga tunnaba kweyongerayo mu kubeera nti tubannyonnyola obukulu bwa istighfaru. Ebigambo bikyali bingi, munzikirize ntwale omukisa guno mbeere nga nsoma ku mannya gaabo. Allah abongere obulungi, mubalabireko nammwe abakulembeddemu mu kubeera nti basaddaaka beerekereza, si be bayina ennyo, kubanga ojja sanga muno ow'olukumi nga naye munnaye asindise, ow'ebitaano, ow'ebbiri nga naye ataddeyo, ayagala Allah amusiime mu mbeera efaananako bwetyo. Allah amusitule amadaala. Olwaleero akulembeddemu okuwaayo kw'olwaleero atandise, bamuyita Mariyati, atandise n'olukumi. Masha Allah, bwatyo bw'atambudde mukyala. Omukyalo w'amaanyi najja ayitibwa Salma Fatima, emitwalo 2 bweddu. Allahu akbaru, Allahu akbaru, Allahu akbaru, la ilaha illallahu, Allahu akbaru, Allahu akbaru walillahil hamd. Bannange takbira zino tuzireeta ku lwa Allah. Allah solositula abo abeerekereza ne bawaayo nga muganda waffe kyakulembeddemu wano omukyala ayitibwa Fatuma, emitwalo 2 bweddu. Ebino tubyogera ng'ennamba ziyitawo ku screen, oyinza okugaa nti kamumenyewo. Bino tubikola ku lwa Allah, tuvuganya ku lwa Allah nga nti Fatuma yanyoyo aleese 2, nange sisobola, ng'oleeta 2 ekitundu, ng'oleeta 3, nga tuvuganya ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Owokubiri wano Umar Wanyonyi 2000, Masha Allah. Zamzam Nakayenga omutwalo gutuuse. Waliwo omusajja agaye nti kuluna abasajja empanga yaffe fe abakulembeddemu omulimu gwa Allah, ayitibwa Shema Mubarak oba Mubarak akaza, naye Sheha oba Shiha Mubarak atuwadde emitwalo 3 bweddu. Oyo musajja kyemmanyi. Allahu akbaru, Allahu akbaru, Allahu akbaru, la ilaha illallahu, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Sheha emitwalo 3 bweddu yakyakulembeddemu, naddirwa omukyala ayitibwa Fatima Salma, bwatyo mu mbeera efaananako bwetyo. Waliwo wano famire veeyo mbalala, ye mbalala eyo babayita Zainab Adam
bamanyi okujja nga bana, taata najja, omwana najja, maama najja, naye wano Zainab Adam yakyazze n'omutwalo gumu masha Allah. Isa 15 zituuse, tusaba Allah akkirize. Ono Nambogo olwenda lutuuse, kenda katuuse. Ayitibwa Ibrahim 12 zituuse. Ono Mastula birungi 10 lutuuse. Amina 10 nyazize. Mubaraka 15 zituuse masha Allah, saba Allah akkirize. Ono Shafik 12 zituuse. Zulfa Nanyonjo 15 zituuse. Haula Salima omulala amanya ga Salima nno gabbeyi. Salma muntu awonye, ayina obulamu obulungi, byonna bitegeeza ekyo, ne mutulagidde ku ddala nti obulamu obulungi mu buyina. Atuwadde emitwalo 2 weddu, ono yakulembeddemu Salma Fatima, ono Salma Haula emitwalo 2 weddu. Allahu akbaru, Allahu akbaru, Allahu akbaru, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Bino buli omu ateeka ku akaunti ye. Muganda waffe gwembabikidde, muganda wa Hajati London oyo, mwana wattu akaunti ye bagigadde. Weeye ekyali open, okyasobola gwe kennyini okweteerako mu mbeera efaananako bwetyo, ng'okyayina obusobozi, okyayina obulamu. Ye takyasobola kukwata nti simu sindike kusala mu charity, gw'okyasobola. So tubeere nga twerekereza mu mbeera eyo. Sandra 12, Salama Nakiddo 10 lutuuse. Zam Nakayenga 13 zituuse. Ono Ali Awadh 15 zituuse. Gerard omutwalo gumu 12 gutuuse. Damba Mahad omutwalo gutuuse. Ne Kigundu Smaya 13 zituuse. Abo be bakatuukako mu mbeera efaananako bwetyo. Nsaba naawe obeeremu abo abatuuka. Bw'oba okitegedde nti essaawa yonna tusitula, ke kaseera obeeko kye weekolera ng'akadde tekannaba kutuleka. Ennamba ziyitawo ku screen wa Airtel, beera ng'okwata oteekemu ennamba ezo, baka bujja kuba nga butuuka. Naawe owa MTN obaka bujja kubeera nga butuuka mu mbeera efaananako bwetyo. Munzikirize nyongereyo omusomo guno ogwa istighfar. Mubimu kubiraga nti istighfaru nkulu nnyo mu bulamu bwaffe mu mbeera efaananako bwetyo. Imamu Hassan al-Basri rahimahullah yatutegeeza nga atulaga muyitirize nnyo okuleeta istighfar. Yaga nti la tumallu min al-istighfar, temugeza ne mwesamba kubeera nti muyitiriza nnyo okusaba Allah abasonyiwe, kuyitiriza astaghfirullah oba ebigambo byonna ebitegeeza okusonyiwa. Naga nti wa akthiru min al-istighfar, bannange kye mbategeeza muyitirize nnyo okusaba nnyo Allah abasonyiwe. Wa fi buyutikum, mayumba gammwe, mutudde ku mayumba gammwe, otudde ku simu yo, oli awo oli waka, mu TikTok, tuli ku TikTok, tekirimbwa haramu okulaba TikTok bamubeerako ku irimu. Banga lyomala nga tuli mbintu bya bwononefu ku TikTok, kiyinza obutabeera kibi, ne wakati mu TikTok tekirimbwa haramu kuga nti astaghfirullah mpola mpola. Ngeno woli ku TikTok oyinza okuba olinako knowledge gyonoonya mu mbeera eyo. Kati aga nti muyitirize nnyo istighfar fi buyutikum, mayumba gammwe. Wa ala mawaidikum, muliku ku mameeza mutudde munyumyamu, yitiriza istighfar. Wa fi turkikum, mu makubo otambula, mathalan ova oli mu Kampala, ova wano dawali, mu mbeera efaananako bwetyo. Atugambye tuyitirize nnyo istighfaru. Imam Sheikh Hassan al-Basri rahimahullah agambye ne makubo mu mbeera efaananako bwe tusanga abantu beeyogeza bokka. Wakati mukweyogeza fekka olw'ebizibu bye tuyina, lwaki tuteekawo istighfaru atulaba omulungi? Sanga omuntu ayogera kino wagatta mu mbeera efaananako bwetyo, naye ebyo byonna nga tewali kye bigenda mugasa. Abula yitiriza nnyo istighfar. Lwaki? N'agamba Sheikh Hassan Basri rahimahullah, wa fi aswakikum, ne mbutale bammwe abakola mu wino,
abakola mu butale obwenjawulo tekiri mbwa haramu nga olinda bakasitoma abakyala okudda mu kugeya oli anyuma w'omudaala guli ali kwogera kwoli we munyumya we museka we muddeeno mu mbeera efaananako bwetyo wakati nga tuli mu butale tulinda bakasitoma bajje batuguleko yitiriza nnyo istighfaaru tomanya ate ze ziyinza n'okusika bakasitoma kubanga mu bimu ebiremesa emikisa okututuukako mazambi kati leeta istighfaaru ojjewo amazambi ago bakasitoma bajja kujja buzi ku mudaala ago gwajja okumanya kyona mpa mu mbeera efaananako bwetyo kati Imamu Hassan Basari agambye wafi aswakikum namwe abakola mu butale muyitirize nnyo istighfaaru ekigambo astaghfirullah mu mbeera efaananako bwetyo laba reason gye yawa agambye muyitirize istighfaaru mayumba gammwe muyitirize istighfaaru nga mutudde muli ku bijjuliro muli ku mmeeza ezo mutudde muyitirize istighfaaru n'agamba mu makubo muyitirize istighfaaru tambula astaghfirullah wafi aswakikum ne mu butale abatunda mu butale oli mu dduuka lyo yitiriza istighfaaru lwaki fa innakum olwokubanga ffenna tetumanyi ma tadiruna mata tanziru lmaghfira kubanga tetumanyi di Allah wasso okusonyiwa kwe tomanya wakati mu kuyitiriza istighfar tomanya Allah ayinza okussa okusonyiwa kwe mukaddaako Allah n'akusonyiwa n'akuwejjana n'akusonyiwa n'akugulirawo ebirungi bye kati yitiriza tugamba nti nze wano wenjogerera istighfaaru zange wonna woofunira akadde oli waka oli mu kkubo otambula oli mu kidduka mu mbeera efaananako bwetyo beera nga oleeta istighfaaru ebirungi bingi tojja na kubimalawo mu mbeera efaananako bwetyo okulaga obukulu bwa istighfaaru abatulaba abalungi era abatugoberera mu mbeera eyo nga mukola omulimu omunene gw'okubaako kye muyamba ku balala nga muyita mu Salam Charity ngambye enamba ezo eziyita ku screen beera ng'ozikozesa nnyo owa Airtel merchant code owa MTN naawe kodi weziri awo mu mbeera eyo okwongera okulaga obukulu bwa istighfaaru Imamu Hassan al-Basri rahimahullah atutegeeza mu mbeera efaananako bwetyo yagaa nti kaana rajulu fi zamani Hassan al-Basri ku mulembe gwa Imamu Hassan al-Basri waliwo omusajja nga mu'taziru nansi waliwo omusajja nga yeewala nnyo abantu tabeera nnyo mu bantu yeeyawula mu bantu mu'taziru naawe waliwo g'omanyi gundi yeeyawula abamu we tweyawula tubeera mu bitajja n'omusanga ku simu ali ku bifaananyi ebiri eby'obwononefu byalaba nga yeeyawudde ali ku buliri bwe waseka ali mu kisenge kye yeeyawudde ali ku birala nnyo newuliriza ono omusajja ku mulembe gwa Imamu Hassan Basri rahimahullah yali mu'tazil nga yeeyawula ku bantu mu mbeera efaananako bwetyo fasaalahu al-Hasan an hali Imamu Hassan Basri namubuuza ne lwaki weeyawula nnyo mu bantu faqaala namugamba inni asbaha baina ni'ima wa dhanb nze obulamu bwange nekakasaako nti mbeera wakati w'ebirungi n'okusobya nsobya ate nenkola n'ebirungi mu mbeera efaananako bwetyo oba Allah nampa ebirungi ate nga musobya mu mbeera efaananako bwetyo yenga mu bulamu bwe ekyo kyekakasaako n'agamba fa uhaddith an-ni'ma hamdan Allah waba mpadde ekyengera mutendereza ninga nti alhamdulillah mu mbeera efaananako bwetyo wali dhambi ate wensobya istaghfara mbeera nga nenenya ninga nti astaghfirullah Allah nziriramu kati naawa reason lwaki abula naga nti fa ana mashghulun bidhalika ebyo munnange bye bimbuza ne binjija mu bantu nembeera nga mbeera mu kwebaza byengera bya Allah nga njitiza nnyo ebigambo ebijjudde okwebaza ate n'okuba nti nsobya Allah entakera nembeera nga mbeera mu istighfar ebyo ebimbuza ate nga twakybyeko ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati mmwe mu mboozi gye munyumya nga ya aleetera mu istighfar asaba Allah kubeera nga musonyiwa nga tefenna tukikakasa nti oyo amazambi tayina nga ffe tusobya Allah buli kaseera. Niraba omusajja reasoning jawa lwaki
obula waki obuze folwayo bitubuza bye byabuza aba abatukulembera mu mbeera efaananako bwetyo. Omusajja agamba nze obulamu bwange manyi nti Allah mpa ebirungi wakati mu kumusobya, so ebirungi byampa mwebaza, ate amazambi mwembeera nga musaba okunsonyiwa, so bye binfuula bize ne bimbuza ne binjija mu bantu. Ebigambo ebyo omusajja we yabigamba Imamu Hassan Basari. Uli ekigambo Imamu Hassan Basari yamugamba nti alzim ma anta alayhi, nywera yongera ddalo kyekwatako ekyo ekyokubeera nti oleeta nnyo istighfar n'okwebaza Allah wadde kikubuza n'ova mu bantu, naga nti fa anta indi, erinze Imamu Hassan Basari afkahu min al-Hasan, wallahi onsinga fiki, onsinza okubeera nti otegeera embeera efaananako bwetyo. Naye nga Imamu Hassan Basari obuzito bwe yali aliko ani abumanyi okujjako Allah subhanahu wa ta'ala. Nera wagamba omusajja olwa istighfar n'okwebaza Allah amugamba onsinze mu mbeera efaananako bwetyo. So mikwano gyaffe emirungi, buli omu addeyo alabe biki ebimubuza. Bwe baga nti obuze kikyobeerako mu kubulako mu mbeera efaananako, gundi nga tekyamulaba, gundi ali bw'ati atakyalabika. Biki ebitubuza? Bamujja kusanga ngambo ze zitubuza, aba mu mipiira, aba mu bino, mu mbeera efaananako bwetyo. Nebulako nga weeyawudde olina weeyawulidde naye ng'oli mu ibada, oli mu istighfar, Allah nsonyiwa, twemanyi mu mbeera efaananako bwetyo. Munzikirize mu ddakiika zino 3 mbere nga nsoma abantu bano, naawe tomanya nyinza okusomeramu mu mbeera efaananako bwetyo. Nyamba n'abantu babiri, omu ayitibwa Nuru nafuna asindise omutwalo gumu, masha Allah. Bakyalo lwamu erisiza nkuuli naye wadde akyakulembeddemu ayitibwa Sheha, emitwalo 3 bweddu nkakasa mu ddakiika zino 2 ezibulawo wasobola okuvaayo amenyawo insha Allah. Naye yakyakulembeddemu azeekaawo Fatima Salima n'emitwalo 2, n'omulala yamuku Hawla Salima emitwalo 2 mu mbeera efaananako bwetyo. Wano waliwo babiri Rahma 2,000 zituuse mu mbeera efaananako bwetyo. Tuminako mikwano gyaffe mwenna emirungi ku Masjidi Taqwa Bombe Kirinnya Bombe, batumiddeko mu mbeera efaananako bwetyo Imamu Nadhiri Seka Awali, basaalongo mwenna ku masjidi awo mbatumiddeko, Sheikh Ismaila mwenna, Faruk mwenna batumiddeko, mwebale kubeera nti mbeerako ku Salam TV mu Kireku nammwe mbatumiddeko, Imamu Adamu Kyeyamaani n'abalala mwenna, Masjidi Jami Al-Madina tubatumiddeko mu mbeera efaananako bwetyo. N'amasomero ag'enjawulo Africana Hajat Rashida tubatumiddeko ku Africana awo basomesa eddiini, n'abalala Skyline tubatumiddeko, Kaanda Secondary Haji Maseruka gyali, Headmaster Kazibwe nawe tukutumiddeko ku Skyline awo, weebale kubeera nga obeerawo mu mbeera efaananako bwetyo. Sinza kuva ku mpewo nga sibategeeza nti tujja enkya insha Allah mu programu yaffe ey'ekisaakaate kigenda okubeerawo insha Allah. Tujja mubeereewo insha Allah musaawa awo 4 mu budde mujja kubanga lutimbe temuluvaako, tujja kubeerawo insha Allah enkya mu programu yaffe eyo. Njagadde nkikooneko insha Allah, Allah n'abatuusizaayo nga tuli balamu temubeereeko nnyo mu mbeera efaananako bwetyo. Bakadde baffe abatuzaala Haji Idris Nkonge kutumiddeko, Hajati waffe naawe kutumiddeko, Hajati Fatima kutumiddeko, maama waffe omulungi naawe kutumiddeko. Mwebale kubeera nti obeerako bamama waffe mwenna, baganda baffe tubatumiddeko. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.